basawo ki bana science basawo ki basawo ani abakulidde ng'oli ali mu kalulu wali ejja kumulaba amawali tadi n'abali mu kalulu oli dokita oli aba yalekawo kakati wabeerawo abakulira abagambye nti bannange ffe temutunenya era temutunenyeza ddala ku kitulaba mu malwaliro temutunenya okufa singa kweyingira naye nga tubadde tusaba mwanguyirize okuggalawo yabadde ali mu meeting teyawulidde naye era ayinza okuba abiwulidde ajja kudda naye nze kyeŋŋamba kiri kimu kakati okuggalawo kugenda paka ddi okwo era ogamba nti no kakati tujja tuka museera nga kati bikendedde kati baddeyo era babata ne biddamu nti leero baggalawo paka ddi tulikikolanga mu shifts kubanga kati buli kimu kirina kubako timeline kizito kirowoozeeko nti kakati fine yes kiyinza okubanga solution bwe banakikola paka ddi nti kati mugulewo ne baddamu era nekiddamu nekigenda nekitumbira nekigenda golo era muggalewo paka mu 2030 tulina okuba ne solution kyeŋŋamba abali ku vaccine banguye nze bwenkyo kyeŋŋamba kikyendiko kati waliwo ginnengera bagitani bagita farid awo kawukazi wenda ba solution naye biyite bikyayamba abali ku vaccine tubavuga sipiidi batubuye ekyekigenda mu maaso kubanga mmanyi obwo obulwadde tebusobola tulema funa vaccine wano kale ne bagamba abasawo eggwanga liggalewo nga luli ate yamaanyiko kubanga twolekedde okufa abantu kati senyiga azunga buzunzi bwatta nabo tebakyasobola kwawula nabo bibalemeredde kaakati kyekiriwo tute ku ssimu abantu bagenda banne senyiga engeri gyazunzi zatama ne masiki okyogerako ki 0-4-3-3-7-8-7-1 owaaye wabiwulidde anti kati tebikyali mu kwebuzaabuza onyiiga n'onyiigulukuka mbubaggalewo tufudde bagenda bannasayansi basabye gavumenti abatalina kwekubiramu wadde okwenyigamu wadde n'okwekangamu nti bo bawadde amagezi gaabwe era olwolwabwe luwedde temwekwasa agamba baddemu baggalewo ku lw'obulungi bannayuganda okubeera abalamu gyatambula mukambwe muzibu atta 0-4-3-7 halo kaakati gwanyumya munnange wasuza otya halo wayisiimu bw'oyitamu ate tosigala kubanga onyumya ne tata nakalema osobola yakumuleka netusigala tugenda maaso naffe tukola 0-4-3-7-8-7 tubuulire halo Banji sebo. Wasuzuti mama. Jendi munange wasuzuti. Jendi uliridda wa. Ndi wano mulago. Mulago munange bitambula bulunjao. Bitambula bulungi bwe bityo. Kasweto oli mu ddwaliro. Ndi wano nga katale. Katale kakati abasawo bagamba nti ekintu kyedumodde bo tebajja kwekwasa kirala gavumenti bagigambye eddemu etuggale. Bulwa bulungi bwaffe bantu bafa. Tujja kweko. Wanji egamba badde mbaggale mu maaso awo okusobola okutangira abantu obutafanga bwe bakirabya amalayo gonna gajjudde ebitanda biwedde oxygen takyaliwo ebintu kati okwejjanjaba kokakikwetagiza miliyoni nga 2 gwe ng'omuntu pa gavumenti yegamba nabagamba muteekeko masiki munabe mu ngalo bw'ogamba otya era ndi mabega waabwe senga tetwekuuma ndi mabega waabwe senga tetwekuuma tetunaaba mu ngalo tetusiba ku nnyindo natwandyetangidde obulwadde ne tutafa naye omunaganda akyasukkiriza okugenda mu ngalo nga bw'omumanyi munnayuganda ate okyuse naye ayagala kwerwanako kale kakati yoye munafasinide Merry Christmas tukwagaza Christmas ennungi mama halo ali ku simu mwewale tuwenza kale sebo twogera nani ono sebo mwogera nekyabo ngadi wano kyebando ekyebando ali akya kamange ngando bwato bitambula ebito bya corona byatwajirwa naye Christmas mbanga abalengerako ekintu eyo tubuulire munnaye kiri mu ddiiro naye yembeera gavumenti ebeera eringimu kubanga abantu bali bubi kituufu nange nkiraba abantu bali bubi nze wammanze mbadde nteesa nti abavaccine baba banguya era wajja kugamba emyezi 3 ojogira alo kale katufune yona alo wanju gwani ani oli jinja muno okoba ki ndiyo baba baba ebintu obiraba obiddi
ebintu mbidi munayo obuzibu obuliwo twasobya era tunatunatugenda okubeera mu palamenti yeene kuba bwe wembuza okusenda obwali obw'obulediyo bwabulirawa kati tunamala okutegera sente da rediyo eno gabulirawa ekyokubiri ku kyo nga tumaze okutegeera ekyo kati sente za rediyo nga tonnazigendako munageze byakomawo parliament kati bajja kuggalawo kati okusoma kulabika kuba kuweyongereddeyo ddala ate sente za rediyo abaana okusomerako tezinnabakudda ezo baazigana parliament yazigoberayo ddala teri rediyo tunakoma abaana banaasiiba awo omwaka ogwokubiri nedda wa vaccine alina okwanguya byonna bizibu nnyo naye tujja kukiddira edda naye ngaokuggalawo bo bannasayansi ate nga mukulembeze eggwanga n'ensi yonna pulezidenti ona gye bali bagaba bannasayansi bagambye ye Trump yagoberawo Fauci munnasayansi wenaga genda etombuulira bya kisiru ye n'abigoba era bwaki ye bwaki kakati tujja kukiddira edda naye muzukke sobola okubeera nga tuyiya tusobola okubeera nga tukola ebintu bisobola okubeera nga bitanjukira nti tulina gabula sekukulu era nga tugamba gwe munaffe awangudde kubanga waliwo abazi bawangula singa obanga twagamba ku TV nti owangudde twakuba amasimu n'oyitamu ne tugamba nti owangudde amanya tugayina eno ekyangunye wiiki ejja beera ku TV nga togivaako tujja kugamba nti olunaku bwe ruti mujje munone ebintu byammwe bw'otoobereko tetulina batekamu sente bannaffe atwebaza Prestige Margarine abasindisa ekintu kino mwebale nnyo bananga bacapa atulina bannaffe aba Mega Standard Supermarket mwebale okuwagira atulina bannaffe ate aba yugachi kabalina gakukaga safa mwebale tugateko bannaffe aba Maria and Jesus Wines bali wali mu kikubo mama Nabale era agamba yakolera n'akaseera bakayita Mari Kashera byonna ebyo mugendo kubateko n'ebirala ebyaffe nga bwobimanyi kakati tujja kukulisa olunaku lwakumeka olunaku lwakusatu naku z'omwezi zitambula ziri mu ziizo abalina okuteeka emisala gy'abannamwe mugiteekebudde buyise nnyo nebabula bebagula namwe ate bwe wezikutta esente tozisaasanya owulidde ebyokuggalawo jazisaasanya abasitookinga ku mmere sigaana nga kateekeyo bagalawo abasajja nkya president agaayogera toshijubisa nnyo kale tugende mawulire tulabe amawulire gaffe munamwa n'ekirowoozo Chajo tulabiranga naffe Twitter mawulire agasukulumye malala atugamba genda ku page yaffe nzigule tunyumye mbanange tuko stress tuzikendeze kale ku ndabika yaffe ku face yaffe tukakane atuwa bwe okolera ku mulimu tekawe mbere nungi nagamba customer kayebere ensufu ddala beera nguvu customer mulabanga muntu oweka batusanso kulaba naye customer tulira ka customer yagala ki customer banyiza bakasitoma naye tonyiiga nnyo tekiyamba gwe weetaaga ye yalamuza sente ngaazina ate naakulisa nga naawe njala ekuluma naye nga tugamba nti tuli mu biseera byakulonda obadde okimanyi nti buvunaanyizibwa bwo okubeera omulamu ate n'abalala babeere balamu nolwekyo tovaako nnyo nga waliwo ekibaddewo olina okubeera omulamu osobole okulonda jjukira nti eddembe lyokulonda ate eddembe lyokuwagira gw'oyagala ate eddembe lyokuwangulwa nolwekyo tuleme kuleeta busasamala okukuba bannaffe nakuleeta bulayi buyinza kutuviiramu ate nga babuleese tebajja kuwa mmere jjukira nti tufe abaokedde tv bano tugamba nti kyandibadde kirungi okuuma emirembe kubeera omulamu kyekisinga obulungi naye nga twegatiddwako bannaffe aba Netherlands Institute of Multiparty Democracy mubeere bulungi twala tugende mawulire gaffe Museveni atandise okunoonya akalulu mu bitundu by'erwenzooli eri jjukirayo eri mu nsozi gy'asookedde ng'asookedde wali Kasese enaguddewo akatale ak'omulembe n'oluguudo oluva erubiriizi nga lugatta ku lw'e Kasese katugendeyo President Museveni yaguddewo akatale akayitibwa Kasese Central Market nga kazimbiddwa okumala emyaka 2 kano kawemesa obumbi 14 mu bukadde lw'endeeza Uganda nga kakubiramu abasuubuzi abasoba mu 10 olw'essanyu erinnya abasuubuzi basize okuyisa ebivulo okwetola ekibuga kyonna okwebaza pulezidenti okabazimbira oluvudde nageze buteetevu okugula oluguudo olwalubirizi nga lugatta Kasese ku disitulikiti eziriraanye wamu n'okutambuza abalambuzi mu kkuumiro ly'ebisolo erya Queen Elizabeth
Minisitule y'ebyentambula Jeno Katumba Amala alopedde pulezidenti nti abantu beegumulidde omuze gw'okubba obupande oba okungulu era n'asaba abeene obutagezaako kububba n'okuwala okunywa kasasiro mu luguudo. Also, the road has been fitted with road signs, which we call furniture. We are facing a problem where these road signs are cut, they are vandalized. Please, let's all protect these road signs because they could save lives. President yanyumidde nti ajakola enguudo mu kitundu kino era n'abasaba okumuwagira. Bwonga ekigambo kya Dangote Stakatele Chorus Unura Police hariho nk'oruguuto rumbe nimuyimwazyo orukuruga rukungirukuza akakihi nibatera chorus. Abakulembeze betoogeddeko n'abasabye pulezidenti okuza obusinga bw'enzulu n'asaba n'abantu abakwatibwa n'omusinga bayimbulwe. That is in court and our people are in prison. Yes, we thank the government because people are dying. They bring back the bodies. Sometimes the government may not bring them, but they are bringing them back. But people are hurt. That is why the government should expedite the case such that our people also, their hearts are calmed down. President Olva yengedde ku kisaawe ekinyakasanga mu kibuga ekyekasi gyasinkanidde bannakibiina abasamusaamu asizidde n'alabula abeekasisa okumya okuzanyisa obutebenkevu mu ggwanga. Kusanga mutuka musima omwakyandiko kyetu. You are thanking me for peace in the mutuka musima abo boholo batukayesalandiro. Which means peace is ekyetengo ky'abantu. Awadde ekyokulabirako eky'eggwanga libaliranye erya DR Congo ng'eno bamaze emyaka 96 bali mu ntono abategeeza nti Uganda teyinza kutambulira ku ntuli z'abakulembeze ab'ennono kuba ebyo ebyasuula gavumenti ezasooka. You are worried here. Tunakwira bwoba. In 2016, you remember? I came here. People were worried that there will be no peace here. I said no, there will be peace. And now there is peace. Disitulikiti y'e Kasese emanyidde nnyo okubeera mu boludde oluvuga gavumenti wabula Museveni abawadde amagezi okumya okubalonda kuba bakiikira ensingo buli kyagezaako okuwa abantu n'abasuubiza okuuma basomese emirimu egy'enjawulo. Therefore, I challenge you, the leaders, after the elections, support NRM. After the elections, I would have to come back here for a conference so that we agree on which enterprises that can be done even on a small piece of land. Abakulembeze batunidde pulezidenti Ntekomi Robinah Nantale ne Prince Ramadhan byakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Nzirabye akulikeyo president balalu president bamuwente abawakawaka amatooke baba badde ki president mumusabe busabi abawine kati mumuwente zaasuza omuntu baba yagala okuwa kumuwa naye mbeera yenzibaddiza ne bagamba tuddemu tuzirunde ziveemu amata amalungi mumadde nti ate enzungu ekintu kimwandiwadde kizito. Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatidde ekibiina kya National Unity Platform bendera yasinkanye akakiiko k'ebyokulonda nga bwe yayitiddwa ku kyokumenya ebiragiro ebyokutangira okusaasaana kw'obulwadde bwa COVID-19 ng'anoonya akalulu. Akafubo kano kabadde kakyama era kamaze kyenkana essaawa 3 bwe yavuddeyo ate n'atwala bannamawulire n'abawa katumbe. Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ku kakiiko k'ebyokulonda ku Jinja Road ng'akulira ekibiina kya National Unity Platform Kyagulanyi Ssentamu Robert agenda okweyanjula okubuuzibwa ku butagoberera biragiro by'okutangira okusaasaana okw'obulwadde bwa COVID-19. nga zikunukkiriza okwera ssaawa 3 Kyagulanyi ng'ali ne ttiimu ye baatuuse ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Nga bw'eri enkola balagiddwa okunaaba mu ngalo okwewala ekirwadde kya COVID-19 okusaasaana.
beesooza akafubo ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama akamaze essaawa nga 3 nnamba. Kyagulanyi oluvuddeyo alambuludde bye batuuseeko mu nsisinkano eno. Ono yennyamidde olwakyekubira gw'agamba nti ali mu kakiiko k'ebyokulonda nga kalemereddwa okukoma ku basirikale abasusse okumutulugunya ng'anoonya akalulu. Tutuuse ku nzikiriza akakiiko k'ebyokulonda tekasirise busirisi ku bikolobero ebitukolebwako poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala, wabula akakiiko k'ebyokulonda kati kirabika lunye tinako kenyigidde mu pulogulaamu eno. Agambye nti awezezza disitulikiti 30 nga takolayo kakuyege kubazze alemesebwa by'ebyokwerinda. Kyajjuza disitulikiti 30 zetwakalemesebwa okutuukamu nga tulemesebwa poliisi poza ate eggulo nga tulemesebwa akakiiko k'ebyokulonda. Alaze ebifaananyi bya banne bwe bali mu lwokaano bagamba nti nabo tebagoberera biragiro bitangira COVID-19 kusaasaana. Wano baali Luweero nga bataddewo ekivulu mu luguudo mu Makati. Wano wasabidde omulamuzi Byabakama okulekulira olw'okulemererwa okwolesa obwenkanya ng'ayisa ebiragiro ku beesimbyewo. Mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tubategeezezza nti bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka, kyandibadde kisinga okubeera ekyekitiibwa kwe kulekulira. Kyagulanyi ategeezezza nti takeerangako kuyita abantu kumugoberera nga ne bwakuba enkuŋŋaana asooka kulambika abantu ku biragiro eby'okutangira COVID-19. Buli campaign meeting gye ntuukako nsooka kugamba Abannayuganda be tusangayo nti buli alina mask ajambale. Kyagulanyi afulumye kyokka oluguudo ne luggalwa okumala ekiseera ekisannyalaza eby'entambula. Ye Byabakama asabye buli akwatibwako akole omulimu gwe omuli ab'akakiiko k'ebyokulonda, ab'ebyokwerinda n'abeesimbyewo okulaba nga batangira obulwadde bwa COVID-19 okusaasaana. Singa twekuba mu kifuba ffenna ba candidates ba security kakiiko k'ebyokulonda n'abawagizi ne tugamba nti twagala eggwanga lyaffe libeeremu emirembe. Asekeredde Kyagulanyi amulagidde okulekulira emirimu gye kubanga akakiiko kakoze ogwako era tekannalemererwa mirimu. Byabakama oba commissioner banange okulekulira omulimu naye namwe mulina obuvunaanyizibwa. Candidates mulina obuvunaanyizibwa, ba supporters balina obuvunaanyizibwa, babyokwerinda balina obuvunaanyizibwa, bamawulire balina obuvunaanyizibwa. Ekyomwami Kyagulanyi gamba nti abantu bajja bokka si abayita. Naye tugamba bw'obeera omukulembeze wadde osanze abantu bali mu mbeera gye bakoze nga beeyagalidde naye n'obalabula. Bino ebyokulemerako nti njaga kulaba candidate nga balemedde ku pulezidenti waffe Kyagulanyi tulabanga ekkobaano ogeza okulaba nga amusendasenda ave mu kampeyini ye. Kyagulanyi oluvannyuma asimbudde okwolekera Ibanda ne Kiruhura gy'atandikira okuwenja akalulu olunaku olw'enkya. Bw'abadde atuuka mu nnyendo poliisi neemugumbulula n'abawagizi be olw'okuyita mu kibuga wakati e Masaka ng'ate baamulagidde kuyita ku ludda embalala. Kale ebyo byabufuzi tujja kugendayo mpola mpola sikyo bwe kiri. Naye lwaki tetugendayo? Nedda lwaki tupapa okugendayo nga tuli mu Christmas ye? Lwa naawe nayo neerabira ffe tuli mu mood sebo ya ku bintu bya relaxation. Era singa si ku sisi sente kisto ffe singa tuli kuzi holiday singa si corona singa abantu bali muki mu bivulu byonna byonna tubimisinga mutuleke tulusendinge up. Bagante tubyogerako ngobalooza kati ekyo gochi beba kizanye ekyo tubyogerako. Kale soma ekiddako oza sigwe sebo gwe ye gwe sebo number 10 kale wama olw'obulwadde wa COVID-19 okweyongera omu ku beesimbyewo ku bwa President Willy Mayambala yayimiriza kampeyini ze ng'agamba nti nno akikoze okutaasa obulamu bw'abantu abagamba nti tekiba kirungi ate abantu abandi kulonze okulwalira ku mbeera z'olwokubanga onoonya akalulu ono yakoye bukooyi omanyi bikooya bikooya basooka ne bakuwa uye mmoyo koboko tororo perege yabere
amugantu jabbivamu sijabbivamu jabbi kati uyo avude mu ngeri very simple mbwatasa bantu kali katugende Lianda mama amanya agange nze President Mayambala Willy nga nze President wa Uganda addako nga mukulembeze afaayo ku bulamu bw'abantu manyi bulungi nti kyabulabe nnyo nze okutunulira akalulu kange n'obuwanguzi ng'ate njagala kulembera bannayuganda kitegeeza nina ayagala oba kulembera ng'ate mufudde nja kuba sina benkola ki benkulembera nasaba nira okuyita mu Ministry of Health ne Electoral Commission okubeera nga banzikiriza okufuna enamba zammwe ez'amasimu bannayuganda so okubanga mbakubirako mbasaba akalulu nga mpita mu nkola eyo kubanga eyo enkola esinga okubeera safe yenkola esinga okubeera nga teriimu mbeera yagamba nti nja kusiga obulwadde oba ojja kunsiga obulwadde oba ojja kusaasanyiza n'omulala ki obulwadde nebaza judiciary nti yavuddeyo neetekawo enteekateeka egamba nti ne bwe mbeera nga nfuse pulezidenti nga waliwo oba aloopye oba akoze eki bajja kusobola kukola ki okukikwasaganya n'olwekyo ndentwala omukisa guno eno okuyita akakiiko k'ebyokulonda poliisi prison n'amagye amagye mwenna ebitongole byenjogeddeko mulayira okuweereza eggwanga lyammwe Uganda era kino kye mbasaba nti mukwate ekkubo muveeyo publicly ku radio muwandiike ne ku TV ne ku media ez'enjawulo mwogere standi yammwe eri ki oba muyimiridde ku ki Mayambala Willy nga maze okuwangula obukulembeze wa Uganda nga bwe ngenda obuwangula mugenda kuvayo poliisi ne military munkuume nga president wa Uganda okukuuma obukulembeze bwa nga president akola ki addako muveeyo kyo mu kinyonyo bannayuganda bakole ki bakitegeere kanjaga bikulu y'abakama otukkiriza okutegeera ebyuma mugenda okukozesa okutransmittinga results season eno okutuuka ku data center gye mucollectingira naye tuginspecting tutegeere ntusobola okugyesiga nga bacandidates ekyo sikisaba nga president Mayambala Willy nzekka ne bacandidates abalala abeesimbyewo nkisaba nga nawo leero mbakoze eki mbaconsiderinze okuva ekiri nti akalwadde keeyongedde siraba nsonga lwaki munnayuganda akutte emitwalo gye 10 najwa president Mayambala Willy anoonya akalulu njiteeka mu mmotoka ate nsaanye obulwadde wabula kyengenda okukola oba ogimpeereza ngenda kubanga ngikwata nginvestinge mu social media platforms nsobole okubeera nga nsobola okutuuka ku bannayuganda nga mpita mu media ez'enjawulo aliwa bawaita byabufuzi banayabufuzi tebaswala Uganda Uganda kakadde kayimba ka mwana oyo yafa Uganda the pearl of Africa yalima lukatumba ndowooza yeeyo kakati oyo ye alabika alinze kati kubala bululu kwa alimu kati mwenye ebyuma ebigenda okubala byo bina abitadde yange corona tajja musasa ate mulimu n'abala babadde betaago bitabaleme kuttabululu mwebali bajja genda bawera bajja genda tusigale nga kintu tukitunulira eri kale kati muzuke tagaitu banaffe mwino kuwangula ku bino ebintu bya sava betwabatekedde bukedde TV bukedde radio bukedde papla genda ogulewo akakonga ako page 2 mulimu akakonga ako kajjuze mangu ate bolaba akayimba wano ngoba simu stereo era ajja kubanga owangula ate ne credit eri nayo obukiri tugenzeko mawuliga fagafe buli gwanga munaffe kasooka tuweereza agaba amasape nabo bakiguddeko kati baba lokinze agavayo gagamba tusoke ewandoza tusoke wa Kim Kardashian ne mwami we Kanye West anti kati atebo agavuddeyo gafulumye gagamba nti ye Kim akoyo trying alinga yasinga ogezaako new marriage ebeewo agamba naye akyabitunulidde alabe kyekisinga eri abaana alabe kyekisinga eri famire bwebanajja ekyokusalawo ndowooza okuva liwe baatabuka ebintu tebinaa kuteera bulungi wagamba musajja alina obulwadde bipolar obwekwerabiralabira ekirwadde kyokwerabiralabira oluusi bibaamu ate ogenda okulaba atayongerezaako ebirala omanyi tikiba kimu ekigobya omuntu naye nga okusinziira nga Kim emyaka gy'aliko kati abadde akuze ng'alaga nti nno respectinga marriage nebyokwemasula bino ebyekiwala bikingenze no kibaite kikyali nnyo mu mutwe gwo omulaba abadde focusing respecting new marriage balina abaana bana bandyagadde babeeko batuuka nabo naye alabika nga atandise otendwalira kuba akyagamba akyaliyo ebyo ate omusajja omukazi mwe muzungu ddala kayisa ng'abaddugavu taata we yali mu Yemen taata we yali mu Yemen omuzungu waddala bivudde mudda tomusitwalirako ebyo taata we yali mu Yemen bivudde kagumingiriza biki Kardashian yali looya munange ate eyo ne tuvaayo tugenda waliwo abifaanyi ebyafulumye nga biraga muwala wa Obama ono asembayo obuto ng'alinga ababadde ku house party nga bali mu bintu ebitategeerekeka
nga kuye bikini akanakwala akasimbayo buto akaitibwa kasasha naye kagamba mbu kosikeko omukazi akafaana bufaananyi naye bivuddeyo nga biraga nti gamba yeewo omwana wobama babadde mulinga byagala kubanga bimasulo babadde mu house party mono covid biki naye ye abyeganya agambe nze sinzi bannange ebyo bibozi by'abantu naye nga bo abantu balemedde kubagamba nti yeye bagula ennyumba ne badde balina ennyumba gye bagula mu Washington gye babeera kakati obulamu bagezaako butambuza ate ndowooza taata ng'ejadde mu by'okutunka ne Trump ave mu buyinza omanyi kyekibiina kyabwe ekyawangula ekituufu bafunyemu akadde abaana ne bakola ebintu byabwe kubanga babugabana oli abeera nakakulu taata yabeera n'akato waliwo firimu gye nalaba ojja ginoonyezaako gyanko series bagiyita The Oval ginoonye The Oval eyinza okubulira obulamu bwa State House oyinza obeera wa White House oyinza obeera ne bwegomba naye buyinza okutama abaana babeera mulinga balinga nsolo abaana bagamba twagala genda mikwano gyaffe nti nedda twagala tumune gye mulaga nti nedda bannange abaana ne batuluka ne bagobe ne bamuzza nti kumawuwa era White House eyo bama bw'osoma mu butabo bwe agamba omukyala we agamba nti bwe basooka ogibeeramu kyasooka nga kyatwala ebbanga lya myezi nga 6 ku training ogibeeramu kubangira togenda wano tolagawo tokola bwekiti tokola bwoti buli kimu yakugamba kibyo omwana wa naye agala kuzanyisa ki kati Obama baali baagala nnyo ebibwa ne bagenda ne babigwa ne babitraininga ne babirika jjobeera emyaka egi obulamu bubeera bwabuzibu nnyo ate oyita kunyega nti waki akutumira butunuzibwa ati kanyama tojja kgenda yakutangira butangi tojja kgenda gwe mulimu gwe ogenda mu supermarket tojja gigulamu obeera bwoti obulamu ne buki abona ne biikyawa n'amasomero mugakyusa ne mu kibiina abeera waatuula ku desike k'otuula kale byo si byangu nnyo ebyabwe bizibu ddala era kyovola abantu kati ono Biden ajja kijja mwanguyira yali vice president yabimanyirako ate tulamuze Trump era yo biganye n'embeera zo yajja n'embeera nzibu nnyo naye alimba yali mugagga teyeeguya abasikale yabeetera kati mugaa nti ataakole kimu biganye era bebeekalakasaako yadduka mu banka eri gye beekweka nga buzibuzi ate neyeegana mbadde sigenzi mbadde ngenda kulambula kanisa yaayo kulaba lwaki tuludde ogikozesa agenda omulemu kale batudde tugenzera amawulire amala mu bintu bya Christmas byonna ebigenda mu maaso bannaffe eyinza okuba bakaluubiridde mu Italy yennyini wa paapa Christmas erabika bwetyo bwe lugenze lwaki bagambye covid yeeyongeredde ddala era bataddewo kafyu wajja kubawo ne kafyu teri kufuluma teri kukolaki ne saaluuni zennyini babagambye temujja zigendamu bagambye nti ne famire gundi ezo abantu mwe bagenda ntujja kukola eya famire nazo baziganye emmere banagijjawa gavumenti eryabwe emmere ya gavumenti katumunagana kati mama gavumenti mmere ya gavumenti bajja okuba simu ne baleeta ekibokisi omuli amagi ne baleeta ku bifi by'enkoko nga biibyo ne bakuwa n'obuwunga n'obuugi n'omuceere Christmas n'ogiriira awaka ne gaasi ne bamukuletera teri kufuluma bagamba ku korona engeri yabakolamu tebayinza kigumiikiriza jjukira olunaku lwaluli korona yaddamu bafundiza ddala nattako nayasse 48 okwosa jjo leero ali mu 3 mu kiikyo naddala abakadde akati bagambe tuyinza kurisikinga tumanye kyabeerawo Italy Christmas yo bagigiyo ate mu lubufu bwemu tugendako mu Russia Christmas era mu Russia egamba nti yo tejjagaana bantu kusaba naye bw'oba oyina athima oyina pressure oyina sukaali oyina endwadde ezo oli mukadde oli muto tova mu nyumba Russia ye abagambye nti bw'oba omanyi nti oyina endwadde ezo wammanga ate ng'oli mukadde myaka okuva ku 5 kwambuka waggulu 48 kwambuka waggulu tova mu nyumba era togeza ne weetantala nti ogenda mu pate simanyi olinaana mukwano gwo oba ogenda kusaba tova mu nyumba era tejja kuba na buvunaanyizibwa bwonna ku kinaddirira era neragira poliisi kuba balina endagamuntu era n'ebintu byonna omuntu yenna alina emyaka egyo tageza n'awompugumira awantu wonna oba atambula yo mu Russia batadde mu mbeera eyo ne bagamba nti bwetujja okigira mu Netherlands yo ne bagamba nti tewali sekukulu ebudaki bo bagamba okusinga kye balabyeko teri sekukulu bagaddewo weeks 5 kitegeeza sekukulu erugenze olusooka lulugenze n'ebirala byonna birugenze teriyo kintu kyonna obulamu busigale nga bwa bulijjo mu nyumba sitimba omutiigwo mu nyumba yo nekkerere bagiganye togeza n'oleekaana nti mwaka bikino bo bagambye kikafuuwe ebyo tebijja kubaayo baligikuza nga embeera etuuse
n'abagata ate enviiri abazungu enviiri zaabwe tezikula nnyo ate balina enviiri nazo n'ebyenviiri bya saaluni byonna bagaye byonna bikwasa korona teri bo bagaddewo dda in fact teri muntu kutambula kujjako poliisi n'abalala ate nga abalala kyetaago nnyo okujjako abo byobulamu n'abalala abajjanjaba abantu era ne bawa n'essimu ez'abantu basinga babeera nga bali mu mbeera enzibu ennyo ebyo nno byebiri esaidi eyo naye tugenzeko mu ggwanga erya America Joe Biden ayongedde okubeera nga yeeyagala bulungi nga okulayira kwe kulabika akwolekedde era nga batandise n'okutereeza embeera yonna musajja wa Trump mufanfe omu ku bamuwagira ennyo mu parliament Mark akkiriza n'ayozaayoza omukulu Joy n'amugamba nkwozaayoza kino kyaddidde akalulu k'abantu bonna akalaze nti omusajja yawangudde ate nga Trump yagamba kaalinze kakati ye talinaddamu naye amuyozaayozeza olwo ne kwegattako Putin owa Russia naye yali aganye okwozaayoza era naye yali aganye nitulinda kooti emale okusalawo naye kati aganye nti musajja wange Trump olabika ebintu byakulemye naye n'ayozaayoza bw'atyo nno bwe bitambudde sayidi eyo ng'era omukulu Joe atandise okutereeza embeera yonna alabe nti alayira mu bintu byatusoboddeko nga tugenzeeko Cuba mu Cuba Joe Biden agambye nti ayagala kuzaawo nkolagana na Cuba gamba abacuba bwe baali batuuse mu kisanja kyabwe ne Obama baali Cuba bagisonye ebintu banana gye balina emyaka 5 mu giijo yali eweddewo nga batandise okusuubulagana n'ebintu byonna kyokka Trump yajja n'abizaawo ate n'abasaako envumbo nga n'okusuubula tebasuubula kati yagamba nti byonna bigenda kutereera mu mbeera ekyo no bye binyiiza Trump bye bimulumya nga ye omuyaaye kati kimuluma ensonga eyo agamba lwaki buli kyenateeka mugenda mu kijjawo kyuka basuubiza n'okukolagana ne Iran kintu ekitali kituufu ye bw'alaba ate munnange Canada nga tugenzeko Canada ebitongole by'ennyonyi bigambye wadde baata ennyonyi tebikola si Canada yokka n'ebitongole begamba okukebera korona buli kiseera kwa kati oba obuuka ogende gundi leeta korona leeta wakebere leeta okukebera n'ebipapula ebyo okukebera kimalamu nnyo amaanyi abasaabaze ebipapula bisusse n'embeera bayeewo embeera endala gye bayinza okukola ey'amangu abantu nga tebatawanyizibwa kwakati okuva oba ova entebe korona ekipapula kirwa motuuka eri kisaawe korona ekipapula kirwa noseetukamu katono okudda bw'olwayo essaawa ne ziwera ze bakeberako ate ddayo bakebera ate byonna nga byakusasula kati omuntu agenda okubaliriza bw'ati entambula yonna ng'essente ezigendera mu kutambula nazo mpitirivu inconvenience nyingi omugugu gw'empapula ebintu bayeewo science omulala ayinza okugera naye bagamba n'okukola kati wadde zikola tezikola kiri awo mutto gwa babiri simanya biki kale ebintu byonna bagamba nti era abakola mu kampuni z'ennyonyi boolekedde era obutafunamu n'okuggaliramu eddala mu Guinea Alpha Conde alayiziddwa Alpha Conde nga president wa myaka 82 yakyusa constitution alina okufuga ebisanja 2 n'akyusa n'atandikako ekyokusatu kakati n'ajja ne yeesimbawo wakati mu kuwanyisiganya ebigambo Alpha Conde yalayidde olunaku lwajjo era n'asuubiza nti saawa yakutabaganya abantu era ayagala bonna abantu bakkirize nti ye pulezidenti aliko ku myaka 82 era alina okubafuga wabula bakkakkane embeera etambule yalayidde era n'asuubiza okutambuza ensonga eno bulungi nnyo okufuga banne paka embeera eyo ate mu mbeera eyo mu mbeera endala nga tugenzeko mu ggwanga erya Buyindi abasawo b'ekyanze baagala ssente bagamba batusuubiza okutongeza ssente mu kiseera kya korona kakati korona owookubiri wuunaze tetufuna kasente b'ekyanze era beekalakaasa baganya okukwata ku kintu kyonna bagamba beetaaga okubawa ssente nga tugenzeko ate mu ggwanga erya Sudan Katikkiro Hamdok owa Sudan oli eya Bashir avudde n'agamba nti akizudde nti si kirungi ebitongole by'amagye okwenyigira mu bizinesi agamba Sudan ekigitawaanya be bannamagye okubanga bayingira bizinesi kubajjukira bateekawo gavumenti ey'ekintabuli nga yakulira naye ab'amagye abasinga bateekamu balina business interest balina amayumba balina ebizimbe balina factory n'agamba singa baabaleka ne bakola mu bintu by'amagye byokka kyandibadde kyekireese wobulungi n'agamba n'olukalu lwa Africa ekigirutawaanya ge magye abasajja abawambye ne badda mu business era bizinesi ezo ne batazaawula na buvunaanyizibwa bwabwe okuweereza amagye ebyo nno bibadde Hamdok okujjukira ali mu kutabaganya Ethiopia n'abagiyeekera nga tugenzeko mu mawulire amalala Biden gatuletedde oluvannyuma lwa Queen okukwasa mawulire nga bwe gatambula oluvuuvuumo Queen ayagala kukwasa Charles Damula
Queen jukira akaddiye bulungi nnyo era alabika nti kakati takyasaana kutuukana mu bantu. Corona banyaze yatawanya kubba corona emabega kaawo kakati naye takyasaana kulabika nnyo mu bantu kati ayagala kukwasa Kyazi Damula katugendeyo oluvuvumo lutambula Ben kali tuleetera ebisingawo ate twongere obitegeera. Olwaleero katulabe ensonga eyafulumizibwa omuwandiisi ku bulamu bw'olyolangira mu Bungereza ng'alaga nti Queen w'e Bungereza Elizabeth II waakuwaayo obuyinza omwaka gwe tunaatera okuyingira ng'awezezza emyaka 95 nga engule ekigambibwa waakugikwasa mutabani we omulangira Charles ali ku myaka 72 gwe yazaalira ku myaka 22 mu mwaka gwa 1948 nga eggwanga lya Uganda terinafuna bwetwaze. Ge mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya. Omuwandiisi ku bulamu bw'olyolangira mu Bungereza Robert Jobson yakakasa bannansi ba Bungereza nti Queen waabwe waakukwasa mutabani we era omulangira alindiridde entebe Charles ku myaka 72 egy'obukulu obuyinza nga bino yabyogerera ku mukutu gwa True Reality TV. Omulangira Charles yali bbawo omugenzi era omumbejja Diana eyali ow'ettutumu ekiseera nga tannafa akabenje nga 31 Agusto 1997 bwe yali n'omwagalwawo omupya Dodi Fayed era mutabani wa Nagagga Mohammed Al Fayed nannyini wa Hotel Ritz mu Paris ekya Bufalansa era yaliko nannyini wa ttiimu y'omupiira Fulham mu Bungereza nga ono obuzaale bwe bwa ggwanga lya Misiri. Omumbejja Diana yafiira ku myaka 36 nga ye ne Dodi baali badda mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London nga yaleka abaana babiri okuli omulangira Harry akulira Sussex oba ekiyitibwa Duke n'omulangira William akulira Cambridge bye yazaala mu mulangira Charles nga tebannayawukana mu Agusto wa 1996. Omulangira Charles ye mukulu ku matabani ba Queen Elizabeth II era ng'ono yaddirirwa omumbejja Anne eyatuumwa Erin Dohet ne kuddako omulangira Andrew onewasembayo Edward nga ono alina kati emyaka 55 nga Charles amusinga ku 16 bweddu. Mu katambi akamu nga omulangira era kitaawe w'abaana ba Queen w'e Bungereza Philip bwe baali boogera ku baana baabwe abasuutwa Philip yagamba nti asinga kwagala mumbejja Anne ate ye Queen n'akinoganya nti asinga kwagala Andrew ow'enkaaga kati nga ono yadda ku mukulu era alindiridde Damula ya Bungereza Charles. Akatambi kano kaafulumira ku mukutu gwa BBC History Extra. Omulangira Charles ono ow'e72 yakyasinze okulundirira entebe ebbanga eggwanvu mu byafaayo by'eggwanga lya Bungereza nga kati lituuse ku myaka 68 era ng'ono yamenyawo likoda ya jjajjaawe omulundi ogwokubiri Edward owookuna eyali mutabani wa Queen Victoria omukulu nga ye oyo yagiririndirira emyaka 59 emyezi 2 n'ennaku 13. Emyaka gyekulungudde nga Queen w'e Bungereza ali ku Damula y'entebe ya Bungereza nga ono yagituulako nga 6 omwezi ogwokubiri 1952 nga kitutte emyaka 68 nga yalina Damula nga kati ayagala kugikwasa mutabani we era kino kyayogeddwa omuwandiisi ku bulamu bw'olyolangira mu Bungereza Robert Jobson ng'akiraga nti mu mwaka 2021 Queen ng'awezezza emyaka 95 wakukwasa Charles Damula eyo. Ffenna wano tubaawo okukuweereza era byonna ebinaagenda mu maaso tujja kubanga tubikutuusaako mu mawulire g'ebweru mu programu ekyenkya ku Bukedde TV. Atungera kubaguzaako abali ku social media banange gye tuli atubaguzizaako abalungi omwagamba Kisolo ku Masalemu akoolina omukyala bangambye ate munaffe muli kikwasaganya bulungi nnyo akola mu kikubo kiranga MP2B Kawempe North nagambe Selum ku Masalemu fe balunzi ajivuka paka ine yasooka nankubirako so mwaka gwakasooka nankubirako n'endaba program bweneebeera nkubirako nimanya Salimu bannabeera nti oba nnabeera nti abagagga temuli bangu nkubirako tractor zo simanyi wazisangayo wagenze omulamu tractor zikyakola bulungi teza covid yazikosa
Tractor za government tuzijja kumagombolola. Ate bitrela byo. Kanawe. Yakala buli kyenjogero kikkirize kubanga byenkwagaliza. Bitrela biri bitya byo. Trailer sibe bibina birekera gisenyo nga Rashidia asobola trailer. Buli mutyababera mu bulamu obwo obutali bwa ddala. Bofuna simu taxi n'ogamba halo nkugambye abasajja baggalewo amaduuka batibakasasula bagaleke naye nga tolina wadde ka kiosk. Tajabera kusimu. Kale atiga bwaje bwaberawo. Bwaberawo sibu. Nayambuka waggulu nabanga akwana abakazi ab'ebbeeyi. No mugambe mutwala ku Serena. Ninga tamulina. Tamulina kitufu ng'alimba. Ate mulimu n'abantu betusuubiza nti bandibadde bagagga nga talina. Nga mmwe muli mu kintu olina bakuwaayiriza. Afe victim. Fa bali eno. Fe victim. Bakuwaayiriza. Olinya just board olina agamba awo ujjako esatu. Ekintu mwe mukifunyemu ng'abazima gennyini ekintu okirimu naye nga tofuna. Oli yatutte obuumi naye nga gwe tolimba ate bawaayiriza ggwe. Ng'otya n'okusaba essente ng'ate oli alowooza okirimu. Kale mulimu nti embeera ereta. Ate oli otya mwebale kukwasaganya kintu. Atibu hanji. Egamba ekintu tukirina tuli mu kintu. Bebale kukwasaganya. Kaakati bukedde yafulumya edda toweekwasa aba top class mukyasomera P1 P2 nawulidde nno nti gundi UCC yasabye baggalewo TV zino eza social media nga Kuminezi yasabye babigale TV za social media yasabye babigale neweereza face eri Google nti zigalewo kale ekyo tujja tunabiwulira Neto class P1 P2 P3 musomedde mugalero nenga bukedde era nga bulijjo bwolo kusatu aberamu omukogwafu gwayiya ku sente bagambye wano ku page 20 yingira akatale kabatureza motoka ezifudde wefunire sente bakubulidde nti wezafudde goza ziba zifudde zirimu sente akanabe besunga bya sava mubukedde gwenno gula bukedde osalemu akakonga bula sekukulu otekemu erinnya ly'essimu gy'obeera owangule baana busuulwa Joshua gamba oti ebugemaawo weegule wabadde omulya tuwangula tutya gula bukedde salamu akakonge ojja kubeera nga ebintu byonna obitegeera. Tugenze ate mu ono ye Kampala ono ye Kampala bagamba pulaani z'abanna Kampala 12 ziri mu KCCA zikutte enfuufu. Ya Rasulallah. Anti kati COVID byonna birina okuba mu COVID bagambe iya sente mulimu ono omukyalo mulabye bamuyita Kawuma bagambe Kawuma afuna sente akakadde kamu mu kukola make-up buli mwezi yakola ku bakyala wetaano n'amukola bwatyo byebintu bye ntagoba sente. Kakati bagambye amuli ati yeremye okweyanjula mu Electoral Commission munne Kyagulanyi yazze amu yatinaga nti bw'abalabala mu time gy'alina ku Christmas kwennyini kwajja kwafuna obudde yabakama mulinde ku Christmas kwennyini amuli ati agamba nti kyeddu gy'alina talabawo kadde bwanyigamu kujja kukulaba polisi yakubiriza amuli ati polisi yakubiriza olowooza bana agamba nti nkujjeemu katatambu yatujukira atambuza bigere batebe muruma mpozi ono avudde agambye nti nno yavudde mu lwa korona yani mayambala avudde mu lwa korona agambye nti alaba abantu bajja kusiigibwa korona mu nkuŋŋaana ze zagenda akuba mayambala olimba mayambala tolina abantu bakuŋŋaanirako ababiri bobabaza otya teri gogenda kusiiga gwe teryagganye koyi okwetoloola mayambala kati atunulira kuuma bagenda kulonda batya azzeeyo mu kulinda binaavaamu ng'afuusa nakusaba abapoliisi nti banaamukuuma oba tebamukuume katemba w'ebyobufuzi onagambye Otarrentico Klopp ne Morino bayungudde ebyasi Morino wangayidde mupiira Arsenal erwanako ejjako kikwa ate empiira egiriko akaliibwa leero bagikuwadde makanga yakirimu kino makanga mulengeddewo abibeeramu UCC wandise mu America baggale emikutu egiweereza ebya Bobi Wine gikunga abantu kaakati byabakama naye avudde n'agamba Bobi Wine ŋŋambye ndekulire sijja kulekulira nze byabakama bwagambye ne bakiteekako nawo obuntu obusibye sijja kulekulira Bobi Wine azannya buzanyi anaamanya kinaddirira Vipers enoonya buwanguzi busooka mu ligi byonna bisange mbukedde tugende ku page esooka era nga tugamba nti Omunigeria eyakwatiddwa asikudde olutalo mu bayimbi basibye batuvuma Abanigeria olunaku lw'eggulo lwonna ne mutuvuma n'obubi naye nga ani atakimanyi nti kyekisitiva wammwe batuvumye naye nga mulimu ebyo bavumye nga ate biri wammwe President bavumye wakinene bamuteekamu Nigeria muli babbe bafere
ende muline mutusinga mujimferera mubaze mufereko neno abalese bayimbo babasibamanyi nze nange simumanyi kakati ebe nanga biri awo government amaze neko naye bikola ko buyise kyokka kyeginenyako amaje gakayo kutulugunya abavubi bakutaba jasi kumi nga kadaga yongera abantu nga balajana ebyennyanja yaffe balusi bati tukute butone batutwala bakazi baffe babatwala ekyabadde mu nsinkano ya Bobi Wine n'akakiiko k'ebyokulonda bakikuwa vision yafulumidda nagambedde abasomeddemu era muba mwabagundi abatoto leero namwe muli mwinamu akatabo kammwe abato mumanya akatabo kalimu ebintu bingi kakubulidde ebya Christmas toto wabwerere aba mwali tugenze tya mawulire amalala bakwadde list yaba bagenda okufuna mu kufuna loani eya bazibayizi bakaba sente zafuluma waliwo abayizi bebawola sente gavumenti bewola okuweerera list bagifulumiza mugenda abanasomera mu university za government nga bakozese n'ez'obwannannyini endala ze balonda mujja mukitegeera homeschooling materials zizino zijja kubaleetera abaana bagenda bagabira ebintu byebagenda okusomeramu kabushenga wuuno waali ffe tugenda obikuba era waali ndi kabushenga tali obwali wuuno mawulire era bagenda ffe tugenda obiweereza gavumenti ejja bibatuusiza ebimugenda okusomeramu taamu eri eno nibagenda bireeta byonna biri mu Vision afulumye olunaku olwaleero iyo kawuleta gambe tusobola kulaakulana nga tukyalina bali b'enguzi anoonya kalulu kakati bagambye nti fate of schools beyond the covid pandemic ebyokusoma biyimidde bityamu bya covid bizibuzibu abasomesomero gye tusomeseza abaana bakola bati bagamba buli wiiki temuli online wali agatali online kati kyetukola omwana musinkana omuntu ku Monday n'anona ebikukolebwa nojja n'obirabirira omwana n'abikola n'abizaayo kakati tuli mu bibuuzo ebibuuzo tugenda ntubinonayo n'omutuuza mu kasonda n'abikola n'obizaayo bagenda tuwa lipooti naye era byakusasulira naye era kale kisingako kale ebyo nno ebiriwo ekyo gavumenti kyeyagamba abamwe mwetumiikiriza ate twetumiikiriza ate munolinda ebyo pulezidenti alina obudde adde mu kunnyonnyola ekyo kyolaba bbeeyi ya siringi kasooke tugendemu tujja kwegatta kafulu medda ne kasooke bbeeyi ya siringi ebibanda by'ensimbi mu kyenkya nga bikutuusibwako kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking yabe yasingiwe yimiridde dola olunaku lwajjo bwe bwazibidde ng'egula 3,659 ng'ate ogitunda 3,669 pound sterling ng'egula 4,836 nga n'ogitunda 4,849 euro wadde ogigula 10,443 ate n'ogitunda 4,442 eye Kenya ddugwa sinja 32,79 ate n'ogitunda 32,98 Tanzania ddugwa sinja 57 wonaffe nno balondera mu covid Tanzania hane bakusanga mbunga we utadde yambadde mask basiba bagabosasanya ate corona msajja yeye yakigano oyo Magufuli sije bali mu nsabo bamubira nakayimanga kamwe Magufuli kale be yasingi beto yimiridde kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking kankwanjulire DFCU Agent Banking nyumirwa empeereza ya banka ennyangu eyeesigibwa ng'ate tetawaanya ne DFCU Agent Banking wasotyo omulabi wa Bukedde TV program ekyenkya n'omulabi wa TV West program sisimuka amanya nze Julius Kafuluma ndi wano mu kibuga kye Fort Portal ekisangibwa mu district ye Kabarole wano mu Toro sub-region era nga mukulembeze w'eggwanga wagenda okubeera olunaku olwaleero nga awenja akalulu akanamuzza mu buyinza mu kisanja kye eky'omukaaga naye ngenda kutwala butereevu ewa ssentebe wa district eno eya Kabarole Richard Rabuhinga atubuulire ku nkulaakulana ezigenda mu maaso mu kitundu kye naddala tubaye twakatuuka mu kibuga kye Fort Portal tusanze enguudo mpitirivu nnyo ezikolebwa batubuulireko enguudo ezo ezikolebwa ssente bazijjawa era kye balubirira mu ekyo n'emirimu mu bavubuka tebalina batubuulire enteekateeka ki ze balina okulaba nga bafunira abavubuka emirimu chairman oli live ku Bukedde TV buza kwa muraire mutaba kuturora hano ha Bukedde TV ibaraniro Richard Rwabuhinga kandi abwe bazamukama inyo chairman wa district ya Kabarole Kasumukano
Achamanano emyaka yano turazire empinda hinduka nyingi mu district yaitu kandi ebukuru ebiturazire cyo kubanza nuko kutandikaho urubuga rwa footpoto orwebyo burambuzi otukorora ngundu cyakora kikoto okuhindura abantu baitu okuhindura entekereza yabo okuhindura ebyentasha byabo acyo kurora abo kubanorore ngude zo kwica footpoto kurwa Kampala genda footpoto kurwa Kamwenge kwica footpoto kurwa kimu ibanda Nyakheta footpoto Kasese footpoto bundu bujyo kwambuka urutindo rwalamya engude zona zikozwe hirwa Kasese na rutuli ontumalira kasumukana kandi bo kwica mu ngude ze town tutahane ntekanize ya Usmith kandi ntekanize yegiye twire ngude nungi nebuge bindi nkagulu mbale bona ndabatahana bakoza sente za Usmith so bokurora road infrastructure rundi ngudo zaitu ziri ngude zikwidira harulengo rwa city kandi zikwica konyara abantu n'abarambusi abarukwica kubunga footpoto okwegondezamo batatanga ine chuchu no kutalibanizibwa kuwana yes haruhe ngude zikesigaira korwa korugenda kijora nezinde bwana Mountains of the Moon University the Eastern Bypass ezo ziri part of the NRM manifesto ngude zirikwica kora mukasumya karukurata ibora liyemirimo mwihanga liona kibayire kizibu katugalumana nungwe singantu zonka nubatine mirimo horo nabantu abakura basomera bakuguha bitu bakatungira mirimo bitabo kutandika no gukora manifesto ya NRM ku 2026 natubazaho industrialization kandi twanu tuyino mugisangu tuyina factories run industrial park rugenda korwa hano Kiyembogo kandi factories zesara yombe kwayo and other industries natutekereza zijya konyara abana baitu kutunga emirimo kunihera kwetu kulingwa abana Kasanju abakemuno bijya kutunga emirimo aho Kiyembogo abasomere kake abasomera hagati abasomera bakuguka bona the semi skilled and skilled the unskilled semi skilled and skilled bona bijya kutunga emirimo aho Kiyembogo kandi ntekereza ogulu mulingo ogumu ogwo kurwanisa ibora yemirimo oye Sentebwa district eno ya Kabarole nga kubulira mu lumi olutoro bibali mukolako mu bukulembeze wabwe ne bagala mukulembeze gwanga abakolereko naddala nga aliwa mu kitundu kino olunaku lwalero agabula sekukulu tukujukiza omulungi ntino gwe gotekekedde gwe tugenda okuddiza kintu kyangu nnyo gwe kibeera mu kyagala kasitoma nye kyokola ng'okyanguya tugenda mazalibwa n'ennyingo gy'osooka ennyingo yaffe olunaku twagenda mu sekukulu abakyala sekukulu ngeno babaguliranga gomesi kakati yessaawa ey'okutereeza kubanga abantu babaawo ate kyekirungi kya sekukulu abantu balabako omuntu akyuka olaba kakati ate ofuna omukisa oluusi abeera nnyo mu mikwano gye bali bize bakoze ekinaye kati agenda kuba waali bannaffe abadde balina obutakkaanya gye muli oluusi mwami mbadde mwatabuka sooka okuba pulaani approach egenda kuba ekyo ogenda lumba otya kikulu nnyo ennumba yayinza okukola ebintu okutambula obulungi oba ennumba yayinza okwongera okwonoona aye ne muswalanga n'abagenyi bazze mulimu atandika obubi atwala erebe otandikira okuyamba mu korido abagenyi waliwo singa ow'egindi ayingirawo okukakana nga omusajja naye akuzeemu bubi okukakana nga mwena mutandise kuyumba obuyombi n'okuwuliriza abagenyi wamba wulira nze nabagamba dda nakuba simu egindi jajja n'atajja nyinawo teyakomawo mpola sokunyumbuza ansa jagira mwena muli babe ukitegera kati asalire wana ukitegera kakati soko kirowoozeeko ogenda kulumba otya ogenda kikwasaganya kyolusi ensonga z'abaana abalala bamanyina okuyita mu baana abalala bamanyi okuyita mu bakojja kojja muŋambire ku gundi agule ku mmeeza tewali mmeeza approach egenda kubeera etya ng'olina kyoyagala okugamba omuntu wo wanka tukize tugaana enzeka ajja timukuli yakiŋŋamba naŋŋamba oteekawo emirembe kisinga oteekawo obukyayi emirembe gijja kuzza ekirungi naye ate obukyayi tebuzza kirungi kati ye n'agamba ye obulamu bwe bwonna asalawo okuteekawo mirembe kati gwe simanyi gweosalawo okukozesaki kubanga obusungu bubaawo revenge tugyagala nnyo noyagala okurevenginga naye ataddewo emirembe n'akoze revenge ani asinga okwagala omuntu nga bw'omusanze tolwana kumukyusa abantu abamu mulwana okyusa omuntu nolwana okyusa omuntu sigga omuzaala nennyina yamulimu oluusi kakati gwe yagala birungi biriko oyo omuntu obulamu bugende mu maaso kubanga naawe kenyininyini ate tasobola kukukyusa
nawe inabo wagumu yagala muntu osanga nabamu ekintu ekiramu tweteka nnyo ku pressure aze nfiira wali nokulaba ati lwaki takubawo ssaawa nnya ajja kuzidda owagundi nga azidda noba ku pressure kwekyo ajja kuvako omupiira abakwane bonna bonna nja bagenda nabo okulaba omupiira ofunira wange oli tali musanyufu kibuuzo nyenyigo munyitegedde bulungi tubere serious tutekewo mirembe Christmas season mutandikiddawo mu kyonna kiyinza okuba ssente zibatabula kiyinza okuba munaye baana kiyinza okuba byayenda kiyinza okuba bibaamu byonna sife tusoose abantu balabye ebintu ebinene kale ebyo wakati mwina be mwazaalibwa netubagamba keki muzigule wazaalibwa ne Hassan Mubiro ate nga musambi wa mpira happy birthday ani azaalibwa Lero mazaalibwa ga Hassan Mubiru bamuzaala Lukuli mu Makindye wano mu Kampala yazaalibwa 1978 ono nno musambi wa mpiira yagutandika akyasoma naye agamba nti yalina kirooto kya kusamba mupiira gwa nsimbi ye yali asomerera kufuuka dokita oba munnamateeka naye okusoma yakuvaamu ng'ali mu O-level yali asomera Katwe Nul Primary gye yava ne yeegatta ku Makindye High School bwe yava mu ssomero mu 1994 essira yalissa ku mupiira era yasookera mu Lukuli United gye yali abeera nga kooki wa ttiimu eyo Walakira ekiseera ekyo ye yamuyita atandika okutendekebwa mu 1995 1996 Lukuli United yatandika okwetaba mu mpaka ne ttiimu endala ez'amaanyi nga Police FC neetuuka ne mu Division Super League abatendesi bangi bamwegomba ne batandika okumwogereza yeegatta ku Police FC eyali etendekebwa obuwa n'atandika okuzannya mu center forward klabu endala zeeyongera okumulamuza nadda mu Soccer Club Villa eyali etendekebwa coach Paulo Hasule eyasinkanayo Andrew Mukasa ne bakola kye baayita Momo attack ne bateeba goolo 7 mu liigi emu ne bongera okumanyika Godfrey Kirumira eyali chairman wa Express FC wano we yava n'amutwala mu Express FC yabateebera goal 27 James Odoch bwe yavaayo mu 2022 n'afuulibwa captain wa ttiimu eyo yabazanyira seasons 5 nadda mu APR FC eya Rwanda mu 2025 nayo n'abakolera bulungi yavaayo ate nadda mu Express FC mu 2026 nadda mu kola nga captain mu 1998 Majidi Musi nga taliiwo Hassan yayitibwa okuzannya mu kifo kye mu African Cup of Nations qualifier nga Cranes ezanya na Nigeria Uganda newangula 2-1 bingi bimukwatako tetusobola kubimalayo wano naye nga tumukulisa okutuuka ku mazaalibwa ge ate nammwe abaazaalibwa naye tubaagaliza birungi byokka mu baazaalibwa ne Hassan mwe muli Hajati Yudaya Nalubega Kizito mutabani we Kizito Musoke omukozi ku Vision Group yamwereza obubaka obw'amazaalibwa mu bimpimpi ebigambo bya maama we ku lunaku luno abiwandiise bw'ati mpulira essanyu okuba nti leero Desemba 16 maama wange Hajati Yudaya Nalubega Kizito ow'Ekatongo Busujju lwaweza emyaka 73 sinza kumala lunaku nga simulowoozezzaako naddala omukwano gwe ne gyatujje okuva taata waffe lwe yafa n'atuleka nga tukyali bato maama watukuza n'otuweerera ate ne tufuuka ab'omugaso mu nsi yeggwe maama asinga watukuliza mu ddiini ng'otukubiriza okwagala Katonda n'okumwekwatako buli we tusanze ebitusoomooza era ku musingi ogwo kwe tutambulira amazaalibwa ag'essanyu ge tukwagaliza wadde twakula naye ate era okyali muwabuzi waffe nnambeemu era otuwa amagezi mu buli mbeera era tukwenyumirizaamu oli maama wanjawulo tewakoma ku baana bokka wabula n'abazzukulu obagunjudde era bonna bakwenyumirizaamu olw'omukwano gw'obalaga olubeerera oli jjajja atasangika wafuuka ntabiro y'abooluganda bonna era w'oli tuba bagumu nti ojja kuyimirirawo era watwagazisa okwagala eŋŋanda ate n'obatulaga kuba wabasembeza Hajati Yudaya wangaala bakamwana n'abako basanyufu olw'okwagala kw'obalaga ebbanga lyonna era bawulira essanyu ekiseera kye bamala nga bali naawe
Allah agira akutukuumira. Ng'okuza amazaalibwa go olwaleero osaana okimanye nti oli kirabo kyennyini Allah kye yatuwa. Tusaana era tuteekeddwa okusanyuka olw'obuwangaazi bwo. Nze Kizito Musoke ku lw'abaana abazzukulu abooluganda n'ab'emikwano egya famire y'omugenzi Hajat Mustafa Kizito ekitongo Busujju mu disitulikiti ey'Emityana. N'obubaka obwo mwenna abaazaalibwa olunaku olwaleero happy birthday.